Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 tweyunire oleme kwejjusa. Telev oli ku Glosh TV nga bulijjo nyakusaba muganda wange ogende wansawo subscribing liking atela sharing osobola no commenting okusinziza ku video nga woba okoze ki nga woba ogirabye natera osobola okunyiga ku notification bell nosobola okubanga ofuna notification buli wetuba tutaddeyo video ki empya natera nyongera okujjukiza ateekamu ensimbi y'omukulu jjajja wafula okuva ebusiya era ng'onaasangibwa bugigi ku Katosi Road era nga woba ogendayo oviramu Ntenjeru omukulu ono yatuteekamu ensimbi nga ffe aba Glosh TV netusobola okuba nga tukutuusaako mu videos bo obw'enjawulo nkugambye nti ye jjajja wafula okuva ebusiya era ng'onaasangibwa bugigi ku Katosi Road era nga woba ogendayo oviramu Ntenjeru jjajja wafula akola ku nsonga zino wammanga nja kusaba muganda wange okwate akapeni osobola okuba nga owandiika ebintu bino jjajja wafula akola ku nsonga zino gwe wonna ng'otawanyizibwa ensonga z'amaka olina endwadde ezitategerekeka byanfuna nsonga kyeganye mu bulamu omukulu jjajja wafula aba asobola okuba nga abikwasaganya era nga jjajja wafula ono osobola omufulako kanamba k'essimu kano 0759 33 nkuddemu akanamba 0759 33 ye mukulu jjajja wafula nkugambye nti akola ku nsonga zino wammanga gwe wonna ng'otawanyizibwa endwadde ezitategerekeka nsonga z'amaka byanfuna kiki ekiganye gwe jayo bujja kasimuko owandikemu akanamba kano ak'essimu 0759 33 ojja kubanga omukulu ono asobola okubanga akola ki nga kukolako nkugambye nti jjajja wafula okuva ebusiya era ng'onaasangibwa bugigi ku Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru nja kusaba gwe wenna wuliriza ekintu kino n'obwegendereza jjajja wafula osasula omaze kulabako oba osasula omaze kuwonako gwe otuuka ewa jjajja wafula akukolako gwe nodda ewaka ebintu ne bitandika okwekolako byokka gwe kasita oteera bw'oti ng'olaba buli kimu kiteredde amaka gateredde ebyenfuna biteredde endwadde zivuddego gwe ng'omukubirako obukubiza akasimu ng'omugamba jjajja wafula munnange ensonga zaali zindeesaawo ABCD zaatereera so n'olwekyo nzija kukola kikusiima jjajja wafula omusiima omaze kulabako oba ng'omaze kuwona kyekirungi kyokka omukulu ono kyayina era gwe wenna nyongera okujjukiza nti munoonyeeko kanamba k'essimu kano 0759 33 era gwe kennyini ojja tuuka ogambe nti weewaawe aba Glosh TV mwana g'omuntu omutuuvu asobodde okuba nga akola ku nsonga zange nkugambe tobeereyo na kirwadde kyonna oba nga otawanyizibwa mu nsonga z'amaka oba byanfuna n'oba nga ate weebuuza dde kiki kyenzizaako gwe kyolina okukola noonyaako bunoonya ku jjajja wafula okuva ebusiya era ng'onaasangibwa bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru gwe kasita otuuka Ntenjeru ng'ojjayo akasimuko ng'oteekamu ennamba eno ng'omukubirako ng'omugamba jjajja wafula ntuuse wano akanamba konna kaggye ku Glosh TV ntuuse wano Ntenjeru nkoze ekyokutuukako awo wenyininyini wookola ki wooli ajja kuba nga akulagirira osobole okuba nga omutuukako asobole okuba nga DJ Mercy. I want to hear a die from all the ladies who are here tonight. Ladies and gentlemen, I will speak briefly. My name is Barbara. I am here specifically to support my sister, my friend, my inspiration, the person I see a reflection of a strong woman, Spice Diana. Thank you very, very much for coming. All of you for coming out for her.
nsanyuse nnyo balabako era mulaba ono gwe muyita ka spice kammwe eyagambye nti yasinga amakulu amalungi mu ggwanga lino ayinza okuba nga kakazi katono naye omutima gwe munene nnyo. Spice njagala kwebaza kubeererawo abakyala b'eggwanga lino, okubeererawo abaana abateesobola, okukyalira bannamwandu, okulabirira abalwadde. Spice adduukirira buli ali mu bwetaavu. Ekisinza okundeeta wano leero kukwebaza era nga mbadde ndeese ekirabo simanyi eddi mutwaliwa sebo ogenda kugombwa bw'otayanguwa. Spice kino ekirabo kyakukwebaza. Mukwano webale kubeererawo abaana abalwadde, webale kubeererawo bannamwandu, webale kuwaayo buli katono k'osobola okuwaayo n'okudduukirira abo bonna abali mu bwetaavu. Spice kino ekimuli kikyo era ku lwange ne ku lwa Caring Hearts Uganda tumanyi amaanyi omuntu g'ateekamu okukola ebirungi mu community. Mbadde nzize ne director waffe omu sikola nzekka ng'alina bye yeetisse, omwami Jime oba oliko wa tumanyi ossaamu ssente, ossaamu amaanyi, ossaamu obudde. Era tubadde tulina akatono ke tuleese nga mukulu Jime yakalina. Jime nga bw'ajja Spice njagala kukakasa nti buli kirungi ky'okola kigenda kuddira ate ebirungi byerere bye bigenda okudda. Omwami ono alina ebbasa gy'alina era mbadde nsaba agikukukwase ku lwaffe nga Caring Hearts Uganda. Ogende odduukirire all the autistic children who you're working with. Thank you very much and thank you all for coming out tonight. I bring love from Kamocha and from His Excellency. He loves you all. Banaya Kalulu Kalulu for Barbie Kyagulanyi. Thank you so much, thank you so much, thank you. Ladies and gentlemen, let me get your attention, please. Thank you for the love. Bana muzikirize. Mulamu wange fukamire mwebaze. Webale. Thank you so much. Omukyalo ono tebamala gamusitula. You all know that, but thank you. Ebbasa eno gisimululire wano oba waka? Waka. Thank you so much. Azije nno nga ndi mu kwetegeka nangamba nina ekirabo kyo. Thank you so much, mama. Spicy ne mami abawagizi twagala ekifaananyi kino mutunuleko eno waliwo abakamera abaagala ebifaananyi ebirungi mutunule eno sayidi tulage omuwagiza bwa twanike emikono. Abakyala ku lw'abakyala ku lw'abavubuka ku lw'abaana leka ndabe emikono ebiri mu njagala okwebaza buli asse wano. Thank you so much.
gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjula Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.